Habbo ly'eddagala erikamuddwa. Mulimu abalikamula, mulimu n'abalikozesezaawo nga tebalikamudde. Ly'eddagala erikamulwa okuva mu bikoola oba okuva mu bimera oba muzungu kyayita plants. Mu miti. Basically obutonde. Liva mu butonde kubanga erimu tebalijja mu miti gyokka, mulimu n'eriva mu ttaka. Yeah. Kati obutonde. What is a herb? Kubanga herb kiva mu kigambo herb. Nonyo ekigambo herb. Sombera nzizaamu tulimu anti genda ku meta eye. Kupozi getoyina meta eye. Bangamba ya sitaani. Ne Google. Goloza Google abagire mabega. Beka kubulira soda. Actually byodungi kiriyo kiri nti Katonda mbasivudde. Dyonna eddagala lya herb kasitoba nga togasseeko kintu kyonna bulombolombo kubanga ebyandikibwa bwe biri ebiraga nga Katonda atukubiza okukozesa eddagala eryo. Okozesa herb. Ne mu Bible mwebe. Zombo. Herb mu Bible. Mwali. Kubikulirwa omulina. Kati okimanyi nti omubiri gwagala nnyo kati abantu banyi tayagala kulya butula. Ebisi byagala byagun. Naye kati nga banywa omujaja. N'ateeka kakyali. Akawuma kankanywa. Oyo si herb. Mu bufunze herb butonde. Emiddo Katonda gye. Tulemo gulumiza sitaani soda. Gwe bw'ogamba nti kankulabye wana akanyina kansomera mu gundi Baleevi 14. Njagale wano omuntu omu azireeta ng'awakanya. Ng'awakanya eddagala lya herb lya sitaani aluleete. Ne baba abasumba abakadde. Abakadde mwabafuukidde ekizibu. Anti aluleete agamba nti lya herb. Manya erya herb lya sitaani. Nga jeko biri byotugambye. Eby'okwebulombolombo. Fujjako otulusu. Leeta ekigali. Awo mbanzikiriziganya naye. Kubula bino ebitonde Katonda abituulamu. Soda waliwo kye bayita gospel for creation. Okubuulira enjiri ebitonde. Ebitonde sitaani abadde abyo. Era waliwo ebintu bye tusabira ne tugamba tukozesa ebigambo bisatu. Nkijemulula, nkijemesa, kitabaganya n'omutonzi. Okijemulula, okijemesa, okitabaganya n'omutonzi. Export TV to the world. Kale mukwano gwange alaba expo ngenda kusaba story ya leero kalira. Ate pomalo gisharing ogiwoko ne munno kuba betukwetedde olunaku olwaleero bangi tufuna nnyo okutabula twabulwa ne tutuuka n'okwetabula ffe bennyini ne tusungamu ennwe. Nze omwana soda Export TV kwe tuli abale ku kamera Musumba Peter Sekitoleko yagobye eddabu mali ugezaako okulaba nga tukongereyo mu nsonga nnyingi. Nga tetunaba kutandika tuli aleero lye tubaleetedde twayise n'emikwano gyaffe aba God Hills Abo Medicine. Ate mu nsonga eno olwaleero njagala owulirize nnyo. God Hills Abo Medicine bano bagenda kukuvumula. Ebigambo ebyenkozesa byawulenga okujjanjaba n'okuvumula byanjawulo. Bagenda kukuvumula endwadde zonna z'olowoozaako okuli prostate enlargement, olina hernia, olina asthma, ulcer, olina sinuses, back and joint pain, low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, olina syphilis, PID n'endwadde endala nnyingi. So bakubireho ku namba yabwe y'essimu 0706 06 4923 ku WhatsApp kweri kitegeeza ne bobera bweru waggwanga osobola basindikira obubaka ne babufuna. Ate gwagala okumanya ebisingawo genda bugenzi ku kibanja kya TikTok teka mu God Hills Abo Medicine nga bw'okiwulira oyige. Kati ate ekyemikolo nagamba eba Alpha Media Production ku namba y'essimu 0770 by the way ngoyaga olaba ku zimu ku mikolo gye tukola gwe scrolling olabe emikolo embaga ebyabadde jubireewo Alpha ya manyi kintu kino. Ate nawo osobola ogamba nti nange ogwange njagala mugukole muguntere ku expo abantu bagulabe gujja byonna byonna enteeseganya kasaziggwa kiba kisoboka. 0770944266 Musumba nze okukola Kaleso. Yesu yebaza. Amina sebo. Kama yebazibwe. Amina. Bali batya abangoberera bali mu revival. Fena abagobererwa Yesu bagamba batya. Revival ya church. Balungi. Mukama yebazibwa Luganda. Amina. Muliyo mutyeyo. Olwali naku z'omwezi 2 mmeka. Era 27 28. 27. Enzingu ziba 27 ezeganyezzo omwezi mu Uganda bagwita batya? Sebaseka.
Sebaseka tugenda mukasambula tugenda mukasambula de muwakanya tugende mutunda mutungu musene nente so tufundikira ekitundu ekisooka eky'omwaka guno gwe mwezi abasamize mwe baddiziza obupya ebyoto byabwe baba bali charginga era ng'ennaku z'omwezi 25 guno gwe tubaddemu guno gwe tulimu okwosa-jjo lwakusatu gwabadde kuboneka kwa mwezi baluyita mukasa mu Luganda mukasa ekuba olwokuna ekiwanuka tulindeo nagawonye so baba bali charginga babadde bazza buto egundi era mu abalabi baffe njagala obeere sensitive nnyo ng'ogobera ebintu bino ebintu ng'ebyo by'observing singa nalina engeri gyensobola okukawa buli omu n'ategeera nti waliwo kino kiba bwe kiti kino kiba bwe kiti aba twetere screen tugenda giteekawo n'olubaawo luliya lubaleetera dda tannalusiiga tutandika osoma ebyaddala abaana ba Mukama bagobere ate bategeere nze musumba Sekitoleko Peter siva nno wala mbalugala iyo tusangibwa Prayer Power Church Kingdom Business yetuleeta wano tusomesa abaana ba Mukama omulimu gwaffe kujjawo ignorance obutamanya kibi era tusomesa from gundi unknown to known from simple to complex so tusangibwa ku 0756 12 0756 12 96 98 omutwe gwa leero njagala owulirize nnyo mukwano ne munno muwakatambi musumba wanjisewo abasinga bali ow'emyoyo ne balabira emibiri tukufunyemu omukisa nti ogenza otuteekateeka ng'okalese bulungi tukufunyemu omukisa nti otuteekateeka mu by'omwoyo ate n'ebyomubiri watuwa ku byokulwanyisa wano omuntu byasobola okukozesa nga Katonda yabitonda ne bimuyamba ekibuuzo kiri nti eddagala lya abo kyonna kyona aliyita eddagala egganda ery'ekinnansi naye nga lya habo eddagala lya habo ekigambo ekyo eddagala lya habo ebibuuzo ngenda tandika na bibiri naye nja kukwongera mu maaso lya sitaani lya Katonda bwe ndikozesa mba nsamidde ngulumiza sitaani kubanga omuntu oli atulaba akyebuuza abo lya sitaani lya Katonda bw'olikozesa oba osamidde oba osigadde mu kubeerawo kwa Mukama wennyini awo wetuli awo kutabulwa we kuli kati olina ka assessment k'okoze nti tufa nnyo tuli ow'emyoyo ne twerabira emibiri omuntu bwe yali atondebwa yakolebwa mu gundi esooka ssatu waliwo omuntu alina kye bayita omwoyo alina emmeeme omuzungu kyayita soul alina kye bayita omubiri omwoyo ye spirit yes kati abaana ba Mukama bo bafa nnyo ku spiriti ate nga naye bali mutuukiriza mukyala Senfuma mukyala Mugenzi Senfuma Mukama amumuze emirembe omusajja oyo yaweereza Mukama mukyala Mugenzi Senfuma yagamba ekisa omwami wange abali tafa nnyo okwejjanjaba owa inaman abeera nnyo ogiyita Kingdom Business yali nnyo Kingdom Business nga tafa nnyo okwejjanjaba katugera ne tufa nnyo ku mwoyo n'ogupamping mu conference yo n'obeerayo by the way kyekyassa ne gundi nono gundi omusumba balabye ko bagamba bwali bukoowu balabye kubo sio ne alinya mu Qur'an ate fena abaddu ba Allah tugatwa munyiga butaala so tubadde tuli akavimba ogwana gwansana lugamba ati mwepanka we twamugira none yasimba beni hini kyekyamutta beni ndawosa yali tawumula kyekyamutta beerabira kakati awo wetuli kati omubiri nga kati omanyi bino byonna kubanga omubiri ate ennyumba y'omwoyo nokiraba kati bw'ogukwata obubi weekanga ng'ozikiriza ennyumba yaki yawo omwoyo ate Katonda yagamba nti alizikiriza ennyumba y'ogundi alimusala omusango kireza tukkalire kati ng'omwana wa Mukama abuuziza ekibuzo nti habo lya sitaani lya Katonda kati ansaawo yandibadde nti habo omuntu alina okutegera habo kiki ekikola habo nalyoka ategeera kyekigwa ndoza tandike habo kyeki nga bwe tukiwulira habo kyekirigadire sigo kiyita mannya ki habo lyeddagala
erikamuddwa mulimu abalikamula mulimu n'abalikozesezaawo nga tebalikamudde eddagala erikamulwa okuva mu bikoola oba okuva mu bimera oba muzungu kyayita plants mu miti basically obutonde liva mu butonde kubanga erimu tebalijja mu miti gyokka mulimu n'eriva mu ttaka kati obutonde kati bayita eddagala lya habo nzikiriza oliyita ery'ekinnansi. Quick deal gwe ayagala okukola farm okutandika essomero oba ekintu kyonna tulina ettaka ku yiika 2 n'ekitundu Mubende mu town gwe aleetaze tukubire ku 0706064923 oba ku 0771270239 ekinnansi kati awo nawo oli mutuufu tulina okulungamya lwaki bayita lya kinnansi nansi kikonekera n'ensi basically bijjibwa nnyo ku nsi likuŋŋanyizibwa ku nsi tebikifuula okuba ebyakabwejumbiro ono andi kati wano mu Buganda mwe twakulira abaganda bano beefuga ebintu okimanyi buli nkoko yonna wano ebeera ŋŋanda okimanyi nagisanga ebusoga nebaga enkoko yange eŋŋanda eringa bagizaalidde busoga tesalangako nayo kayeba etya eŋŋanda kati okuliyita ery'ekinnansi okuliyita eddagala egganda abasajja bano omanye edda waalingawo abasajja bano abasamize ne kati weebali abalogo bembayita abalogo nze abalogo bano bakwatanga era mu ssabo wabayo gwe bayita bamuyita batya ono addirira omusamize omukongozi yagenda n'anoga eddagala era gwe bakita kikuba nsiko kati bo bwe baalinoganga ye bwajja abeerako n'emizizo gy'agattako ate abo bakikolifayingisa okubeera n'eddagala ery'obusamizi balifula nga lya busamizi lya sitaani kati balina bwe bongerezaako bayinza okugamba ayinza okulikuwana aliwandako obulusi bumeka bubiri oba nakugamba bwoba olikozese nga otunudde kyennyumanyuma tolisuza mu nyumba bw'ogenda totunula mabega etobuuza kati habo ate ero lyawukana habo ddala lyodungi kizizo kiri nti Katonda mbasigodde lyonna eddagala lya habo kasitooba nga togasseeko kintu kyonna bulombolombo kubanga ebyandikibwa bwe biri ebiraga nga Katonda atukubiza okukozesa eddagala eryo okukozesa habo ne mu Bible habo mu Bible mwali kubikulirwa omulina Bible ngeyogera nkoza kati omwana wa Mukama tatya okugamba nti nakozesa nti ate eddagala lino erya sitaani Bible egamba mu Koseya 4:6 nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya ate mwa batugamba nti ebiri ebintu sitaani byawamba ebiriwa n'abikyusa ate kati omusayi gwa Yesu gukola kikuba bw'osoma Bakolosaayi kutandikira mu 2:22-23 Bible egamba nti Yesu yayiwa omusayi okutabaganya ebitonde n'omutonzi ani yatonda emiti sitaani Katonda kati olaba gamenti batabaganya yajja n'atabaganya sitaani yali yabyezza naye okulabisibwa kwa Yesu era Bible kyebemwogerako nti his manifestation ya destroying the works of Satan mukubikulirwa satu kyazikiriza emirimu gyani y'omubi yes kati neddagala abaana ba Mukama tebalitya omalika kuba akamba tulina omwami wano owa God Hills kulikaga kati bulijjo bintabula era kwegumya ndabako God ate nga lya abo agamba ni omyayo ono tatusamiza aga tetuma ate kati oyo omusajja oyo bambi omusajja oyo nanyiniryo omusajja mumanyi mulokole musajja mulungi mulokole andi nange nali nebuuza nti kati ono agatta atya Katonda era bw'otunula ku ddagala likwate bw'oba ng'oliyina alinako ne scripture alinako kubikulirwa 22 silwe nkugambye okusoma ate nonga mugezi
Lino simanyi lya oligo goyamanyi ebuluzungu gwalumanyi. Eno lya prostate. Oligospermia. Oligospermia, Kata bose kaji. Lino simanyi kati olaba kuliko kyawandikibwa ki? Kubikulirwa kiki no? Revelation 22. Revelation 22. Yero agisoma. Soko someyo bakiwulire. Revelation 22 olwokumeka olwokubiri. Soko someyo bawulire. Wakati w'oluguudo lwakyo. Era eruyi n'eruyi ew'omugga. Omuti ogw'obulamu. Ogubala ebibala 12. Oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi. N'amalagala g'omuti gakuwonya amawanga. Kati oluzungu manyi mwana wa Mukama gwe ayina Bible. Ginonyinga kano simanyi ladies tea. Kati eryo tosoma kati kankubuulire soda. Abachala kati soda kati de kankulage kino. Abantu abo eddagala nezungu oliraba. Goloza bali kola muki. Zimanyi. Zimanyi. Miti. Just kati anedda. Kadde kawano kulonza wano aspirin omanyi. Asipolo. Ebyo mu kyalo. Jajja wange ogundi obota amuyita bota. Leta asipolo. Kati asipolo oyo nonyereza ofuna oddato labe. Otekemu nacho sources of nacho gundi. Sources of asipolo labe. Ogenda kulaba main plants. Kati abazungu boche bakola. Batulaga nti ebintu byonna eddagala lya habo. Sitaani basobola okuwa ekyabwe ki akatale naye ng'ate babikola mu byaffe kubanga eddagala lisinga bakosa nanjaga bakosa plants soma kati gwe aspirin olabe nacho sources aspirin tewanga balesi birala aspirin spelling erietya ogiwandisa otya eri bweti eri omwana andetedde discipline nani yakola bannange gugu metachi gugu ni kugogo there's a discipline and natural sources of what natural sources of aspirin omwana andetedde discipline bagamba natural sources eyiye esooka Willow back tengasonde kotana Ye soka. Willow back contains gundi salicin, which converts salicylic acid. Natural sources and similar. And this includes the fruits, vegetables, herbs, and all the same. Kati bo kyebakola kyebasooka ffe okututamya habo. Ninga ate habo akola habo akwata mululuuza. Akola habo akwata gundi. Nakwata ekigaji. Nakwata ekigaji. Aloe vera. Nakwata kyekiralaawo. Nakwata gundi bamuyita bate. Omanye kati ebigambo byabuzaabuza. Amalansa asisipi. Anti bafuna botanical names. Baidena pirosa. Botanical names. Saipera sirutunga. Kati ngabulaba nti sere mu botanical name bamuyita Bideni pirosa. Kati akijira nenga kati sere abanabeera bakola abo afuna nga sere nafuna kyagattamu kali wadde kimanyi nti kati mulimu kati abantu kati bino bina byowulira yonna bakozesa habo kati abaana ba Mukama bamutayina na sente zigula ddagala zungu ate badde ddagala zungu eri olidaba butwa kawedde ezungu by the way tewandi difudde nnyo muntu mmere. Era nange muzeyi wange yangamba sibuli kalade ko ulyamu omire omubiri ogenda gufula dependa. Yes ate nga ate omuntu anywedde habo abanga ali emmere anti omubiri guno kyobola Katonda bwe yali agukola yateekamu kye bayita guno gundi bayiro akaawa mbiri gwagala ku bintu ebikaawa. Kati nga mwe pancreas akalulu kagala nnyo ebikaawa insulin oyo ulira abasabu twasomedde obusabu kati so omonizeezo kati okiraba kati kankuwayo kati akalala waneeno kamu kati okimanyi nti omubiri gwagala nnyo kati abantu banyitayagana kulya butula
ebisi byagala byagun naye kati nga banywa omujaja n'ateeka kakyai akawuuma kankanywa oyo si habo mu bufunze habu butonde emiddo katonda tuleme ogulumiza sitaani soda gwe bw'ogamba nti kankulabye wana akanyina kansomera gundi Baleevi 14 nemungalagana enkadde gyeri Baleevi Abaleevi kali erisika kulaze mu Luzungu bw'osoma ekyo ekyawandiikibwa Revelation 12 verse 22 Revelation 12 Revelation 22 verse 2 egambye wano nti nsomako wansi wano leaves of the tree were for healing and restoration of the nations. Kuwonya restoration siko okuzza to bring back restoration komyawo ekintu biri mu Bible kale olabye kati bantu bangi abawonye ku lw'obutonde no bane kati lona abakozesa ono God Hills cause kuba nga tunatandika langa twewala nnyo kozesa ebintu ebigendo twefuulira mu maaso abantu bagambe nti tulanga abayayi basoka ne balikozesa kuolwa omukyala ajja n'ayogera nga yawona bulungi fibroids bulungi nnyo fibroids bakitegeera byebizimba nga yawona bulungi so nga ate nno era ebintu ebyo mu ddwaliro bwogenda mu ddwaliro siri you are not against them naye once ebintu ebyo bitwana ebbanga okuwona bayinza n'okulongosa emirundi ng'esatu nga webigenda bidda era n'abamu nebigenda ddala owona naye ng'ate bw'ofuna kati ono mukwano gwaffe God Hills ate akuwonya bulungi ye ate Musumba David yawonerawa Musumba David tebamumanyi wano yajja wano ku kyano ate tatabulidde babulimbawo abulya kuba nabbi ate yawonerawa kati habo kati obuzibu bwe tulina tuwadde nnyo sitaani buli kimu kya sitaani buli kalungi konna sitaani nali nato kigamba era nali nato kibuuza nti Musumba buli ekiri ku nsi kuno kyoyogerako nga bagamba sitaani yakitwala ne ngamba sitaani tabanga yawamba Katonda nga yalina majoli nga 7 ku magulu omusanvu bagamba sitaani alinako basatu buli kimu sitaani ate sitaani lwaki mumuwa nnyo buli kimu olaba ensi yonna baagimuwa ennyanja yonna ya sitaani ku 7 heavens alinako oba 4 heavens oba 3 heavens mbuyeragage yawamba sitaani mugulumiza buli kimu nze simuliiko omusajja wa boda yanvuze jjo nagamba bw'oyenda n'olimba sitaani namugambye obwo bubi butono kakola nze bwe mbakakoze mmanyi sitaani obudde bumuweddeko alina okukyamya emyoyo emingi atadde ku nze ayimiridde ati ne bw'ati kati kankubuulire abaana bamukama balina okumanya ani yatonda emiti Katonda lubereberyemu nebe tutasomaayo lubereberyemu olw'okumeka olw'11 bakulaga Katonda ng'atonda emiti tuleme kukiwa sitaani by the way kimanyi nti sitaani talina kiyatonda kakyo kikale kinene naye naye kennyini kitonde kya Katonda kati olugira nga gomuwa ate ne habo kati abantu balina okwawula Mukama tewali nze njagala omuntu ampakanye babalabi baffe bano basoma Bible achalingi agambe eddagala lya habo libi akanyiri kaakano n'abakayana bukayanya talina akanyiriri kubanga omuntu yenna tulungamizibwa kigambo Bible yetulungamya si ffe jogera nzibwe nzijja wano ekinjawudde ku basumba abalala buli kyenjogera mmanyi okuleeta proof kugamba oli bw'aba yeesiga Bible ng'agikiririza talina aleeta akanyiriri akaŋŋaana okukozesa habo eddagala lya habo kye watugambye bwe lifuukira ebbi kyeki wano kugattako bulombolombo bulombolombo simanyi yimirya mu mulyango limansire ebyo simanyi totunula mabega osimanyi libuuke oba linaabire ku kiswa ekyafuluka ebyo kasita bijjamu ebyo manyi ogenze mu kusamira kitiza n'emmumbwa nnungi kati okimanyi nti amazzi g'ekikajjo naye tukitwale mu habo amazzi g'ekikajjo gawonya infections sugar cane kati ate bagenda mutwala mu wasitaani ekikajjo kyewalika kati what is a herb kubanga herb kiva mu kigambo herb nonyo ekigambo herb
Sombero nziza mu byo kusoma. Tulimu anti genda ku meta eye. Kupozi kutoyina meta eye. Bangamba ya sitaani. Ne Google. Goloza Google abajire mabega. Bekakubulire soda. Actually kakubulire bino bitu. Mwabantabula abandetano mumvugutono nagamba nyovugutono gvola. Gati kakubulire. Onagambye tewali mulokole ng'akola simu. Sinnamuwulira. Gibisinga niye balukule muyiya mubera mukuziba mubera I take it I receive any plant with leaves seeds or flowers used for flavoring food machines or perfume botanical ne bagamba any seed bearing plant that does not have a woody stem and dies down to the ground after flowering. Uliriza kali nange eno ndi ku chat GPT. Herbs are plants with leaves, seeds or flower that are used for flavoring food, making medicine or fragrance aka gundi akalosa owulide herb. Yes, any plant. Aba kigambo ky'oluzungu kye twatuuma nga si kye kijjaawo awo. Balirize bati kuba kati yabo otunulya byonna Katonda ye yabikola. Kati nedda kati amajani gonga temugagoba. Yani ayomba. Akajani tekanoze. Akanoze. No chimanyi nti amajani habo. Definitely. Emiti giri lugazi gende lugazi ngoyingira mu. Lugazi okagende ne chenjojo. Atusoke waffe. Egboze ne wamo. Tusoke waffe. Egende ne nakigalala. Yewe. Nakigalala ye side ye ligende. Na habo ajudde majani. Yewa. Tugambe wa watali habo. Ekiwali. Kati nkankubulire. Colgate yenga te bamugoba. Colgate habo. Naye abamuhabo. Andi habo. Ate go tugamba ye mulungi ko. Ye mulungi ko. Kati kankubulire omuntu naina actually nze nali kubizanya abaana ba mukama. Bakosenyo habo. Bakusinga okumya eddagala. Side effects ntono. Side effects ntono. Atenga tewali kanyiri mu Bible. Nakugamba wano Bible erimu enyiriri. Kankubuli wano Bible erimu enyiriri. Verses in the Bible. Njagale wano omuntu omu azireta azireta ng'awakanya eddagala lya habo lya sitaani alete ne baba abasumba abakadde mwabafukidde ekizibu anti alete agamba nti lya habo manye erya habo lya sitaani nga jeko biri byotugambye ebyokwebulombolombo fujjako otulusu lete kigali awo mbanzikiriziganya naye kati ekirala nkuweeyo ku byawandikibwa ki naye terina side effects neba eri abalikola musumba lwakubona wa God Hills yekiramulako yewanjawulo wanjawulo noli aguze mumbwa yewonya enziku yewonya kabootongo yewonya bana yeyawula mwete anti kati abalaba atenzi nabona bawoninga ku mumbwa nabawoninga ku mumbwa kumange mumbwa bazikolera kapa wezalidde nabawoninga dda okubya kati nsomera Yeremiya 8:22 owulire bwegamba Jeremiah tubawe kati ku byawandiikibwa kubanga bino twogedde nnyo kati twetaaga kufuna ku byawandiikibwa. Jeremiah ali Bible simanyi naye ekolera Abba. Yeremiya olw'okumeka 8:22 Yeremiya 8:22 natusewo dda soma teri ddagala mu Giliyadi. Teri ddagala mu Giliyadi. Ekibuuzo teri ddagala mu Giliyadi. Teri musawo eyo. Kale kiki ekirobedde omuwala w'abantu bange okuwona. Kale negambye teri ddagala mu Giliyadi. Teri musawo, teriyo musawo. Lwaki ekiwundu ky'abantu bange tekiwonyezebwa? Tebabuuza teri basiibi basabi. Waliwo ebintu ebikati kankubuli Katonda by the way kankubulire. Abamu balowooza nti buli kimu olina gane bakusabira. Nolwo osobola okukwata nze waliwo abantu bensabidde naye nga Mukama akugamba oyo agende anoge kino akinywe n'atereera. Katonda abituulamu nabyo. Endala nga God Hills kati. God Hills ye. Agentegedde nti habo si mubi.
Deka nkulage ekira soma abalevi. Balevi nya. Abalevi nya 14 olwokumeka. Leviticus 14 olwokumeka. Tandika verse 4. Verse 4. Kale kabona analagiranga okutwalira oyo agenda okulongoosebwa ennyonyi bbiri ennongoofu ennamu n'omuti omwerezi n'olugoye olumyufu n'omuti omuki omwerezi n'olugoye olumyufu n'ezzoobu n'omuti omuki omwerezi. kati bano edda bwe wagiranga bwe walinga weerongoosa bakozesanga ennyonyi bbiri naye ne bagattako n'omuti. Kati abo nabo basitaani kiri mu bayibuli gyokye kiri mu bayibuli ate endagano endagano empya era nze sigyesiga ng'abaganda bafa abaseveniside. Kati yiiyo bayibuli agikube faya yiiyo eri mu baleevi mulokole sindika omuliro mu mateeka gaabwe baagala gini kubanga Leviticus kitabo ky'amateeka ate bayibuli si yegana n'embizzi kitegeeza babagikiririzaamu nnyo bagikiririzaamu nnyo. Nsomera Bassekabaka ekyokubiri 2 ebyawandiikibwa Bassekabaka ekyokubiri 2 kutandikirawo olw'omusanvu. Awo Isaaya n'ayogera nti muddire ekitole ky'ettiini ne bakiddira ne bakiteeka ku jjute n'awona. Bali nnyo kati lwaki tebalisabidde njagala kubuusa baana ba Mukama omanyi kankubulire soda lindako kankube sikulikuti abaana ba Mukama kati kankubulire kati awo nabo basamira mulokole sindika omuliro. si buli kimu nti katonda olina twala wa pastor akusabire waliwo n'omwoyo omutukuvu kubula bino ebitonde katonda abituulamu. Soda waliwo kye bayita gospel for creation okubuulira enjiri ebitonde sitaani abadde abimu era waliwo ebintu bye tusabira ne tugamba tukozesa ebigambo bisatu nkijemulula nkijemesa kitabaganya n'omutonzi. Okijemulula okijemesa kitabaganya n'omutonzi. Kyokka ate wamma wali olwo mugamba nti ebyo biri kusalira omusango biri kuwaawo biri kulumiriza wakikola wakikola kitegeeza birimu obulamu. Yes kati owulire kati bataddeko kabaddiremu tuli mu Baleevi eyange bwe bamwediti bikule eyo Bassekabaka ekyokubiri 2 olw'omusanvu. Awo Isaaya n'ayogera nti muddire ekitole ky'ettiini ne bakiddira ne bakiteeka ku jjute n'awona. Kati ebyo nabyo byange. Kati soda omuntu bwajja actually omusajja omu Mukama yabayita ate baliko illiterate bali gundi bali banyumungufu bali gundi bali literate tebali because the opposite of illiterate. Yes banyumungufu muko bamuletera omusajja omwana kati abasumba bonna wana abe Uganda bwe bagendanga baleta akaana ejjinja eyo oluguna lwali ejjinja akaana kazimba olubuto bwe luti entumbi kati bebatwala akaana kati abasumba bo nga bagoba mizimu bamenya nsazaamu lwabosha olukungana luggwa nga baddayo nga n'abala bajja nga baddayo nga n'abala baleeta akaana kekamu kati ono ye kiyakola ye teyakasabira yakawa ddagala nekadduka n'enjoka zonna bagamba ono aliko amafuta waliwo ebintu ebimu tolaba abantu waliwo ebintu ebimu nga mwoyo w'amagezi alina okubeera byonna by'ebitundu ebikatonda bina byabituulamu abo naye katonda amutuulamu. Erya alusa ndabyeko galiki si yegundi galiki katungulu kyuma babirya nnyo babiwoomerwa nnyo n'abo mugundi bannange galiki katungulu kyuma. Kati sebo kati owulidde sebo entumbi n'abagamba muteekeko ki mumweri abiwuka bali bamenya mizimu ndagano z'abika nsazaamu omwoyo gwa kibwebwenyi n'abogolye n'asindika musenyi nkalu n'avaawo nga tawonye enjoka gazayogera nafe lwali ku luseedi omwana n'akuba emmere naye kati obuto ne luzimba
omusumba nasaba nsaza muninga ne musumba omwana akubye neddabu wali eyo Lwengo ngate musumba akutukana iwaje mbukana mbwe bibuka simawo butulugize kumbe mmere ekechise kalya nekeyongeza neyencha mwali Lwengo terwali Lwengo akana nga katumbisa olubuto mama ako yali eri aseka musumba akulu musumba kakule waliwo ebintu bye tukola mukama natwewuunya kati okimanyi nti kati ffe kati abasajja bano bulaba abana abasajja bano bagundi banabi Isaya banabi Yoswa kati nga Yoswa bwe yagala okujjanja bagundi gundi Elisa bwe yagala okujjanja bettaka eyali tabala n'amazzi agakaawa yagama mumpe munnyo mumpe neki n'akasumbi nenga kati gwebyo wano gwe kati wano gonomala obyogerako yeno bagabira banga toli mu mafuta toli oli wa stani batandika okulizoninga ninga katonda kiki kyatakozesa olaga munagana okumpeza nakozesa amayinja kati Yesu kyolaba kati ye Yesu kati yakozesa ttaka nawonya amaaso okitegeera nawonya amaaso kati eddaga lya Habo pozi ngoyina kibuzo kirala eddaga lya Habo lya Bwakatonda era omwana wa Mukama saagala ate okulikozesa kakati kokyogedde lo spam count nga gwe enkwaso oba obutonzi bw'omugwe butono ine daga balita oligospermia ngoyina lo spam count bwoba ne tosobola kuzaala abantu abasinga abirawo nga tazaalanga oza bamuloga kumbe enkwaso ntono God Heals Herbal Medicine ekyo omira mu bumizi ng'obuuka lino lyondeka kaso omukazi yawa obujulizi Elia fibroids ebizimba mu ndomo bwogenda mu ddwaliro bajja kulongoosa ate eddakiika ntono bidde togamba nti saakuzigiridde omanyi waneeno musumba Peter ate kyemwagalako nnyo ali ow'emyoyo n'emibiri alusa ne constipation nga osanga obuzibu mu kufuluma dukambiro kati no prostate y'abasajja bagiyita God Heals Herbal Medicine yagala okuba essimu naawe obeere omu ku bagendo Julie namba yaabwe y'essimu eri 0706 buli kika kyaddaga Yesu wantukutteko butono nnyo kati mwe bakyala yeye kanoba bamusumba asooka aveewo nkasome ate by the way God Heals mubawagire kubanga beba sponsor baffe bambi batusama wano wali waneeno bwenda bango obalanga omusumba omuna atunula nti yamesibirimu kyokka watulira abe bateeka mu sente n'atamanya nti sebo naye awulize kiripo omusumba nkasome nga oli ogumye kasome kale bakayita ladies tea Waxon abakyala kano kamwe so gamba mundeke ndero obwebumira nekakano ekagabe kati somawo kikola so mikwano gyange kubira aba God Heals Herbal Medicine ogenda kubanga ofuna solution ey'ebizibu byonna video eno bwo inakyo otategedde mu kindly kuba enamba ya musumba weri obe ya musumba webeganye kuba kuyafe 077092 fe tujja bafuna enamba yo ne mu comment section obuze kibuzo kyotategedde kama katonda abatukumire bye bye Export TV to the world.